Kigganda omwogerako nti alabika yamaze n'agonda obeera osaaga. Kigganda tasobola kugonda bw'atyo, tayinza, kubanga amanyiddwa bulungi nnyo. Track record ye emanyiddwa nti y'omu ku basajja abaagaana Ebisiyaga, ne sina mu Uganda mwokka nti mwe nabigaanira, ne Bulaaya nabigaanirayo. Abakebera ku mitimbagano ddoza mukiraba nti ne bwe nali e Bungereza emyaka 7 egiyisa abasiyazi baggwayo ne banneekalakaasiza. Kitegeeza nti sitandi eyange tekoma Uganda wokka, ne bwe ngenda ebweru nsigala ngamba nti bibi. Andoze ekyo kiwulidde. Ne bwe ngenda ebweru nsigala ngamba nti bibi, soogerera Uganda yokka, n'ebweru ngamba nti bibi. Kigganda omugamba nti asobola okugondagonda ku Bisiyaga nti oba yatiisatiisiza abakristaayo n'abagamba nti bwe mutatuwa ssente tugenda bbirya. Oba otandise kubalaata, oba otandise emboozi lubalaato kusesa busesa bantu, naawe okirabula bintu wali ebintu ebitasoboka ne baba bakujje mu tulo. Ekyokulabirako bw'ogamba Kigganda nti asobola okugonda n'agondagonda ku Bisiyaga n'atuuka obbikkiriza, obanga bw'ogambye nti mufuti yamaze n'akola akatale k'embizzi, tekisoboka. Ekyo seetaaga n'okusooka mukubira ssimu okumubuuza nti mufuti bye bakwogeddeko bituufu oba bikyamu, nkimanyi bumanya tasobola kola katale ka mbizzi. Kwegamba bw'ogamba Kigganda nti yamaze n'akkiriza Ebisiyaga, ekyo ky'obanga ayogedde oba oyogedde ekintu ekifaanaganako bwe kityo. Twagala obategeeza nti Ebisiyaga tubikyawa n'omutima gwaffe gwonna, kubanga ne Katonda abikyawa. Tetubikyawa nti ffe tubayinako empalana, wabula Katonda nyine yatonda eggulu n'ensi. Mu bitabo bino naye nyine Ebisiyaga ebyo tabyagala. Ekyokubiri, twagala mutegeere bulungi mu abakyali abasiyazi nti tetubakyawa, era tewali yagambye ntugenda batema oba kubookya omuliro. Nedda, tubaagala mwenenye mukyuke mudde eri Katonda, twetegese obba kansolinga, okubasabira n'okubayamba okubiviiramu ddala. Ekibi tukikyawa, mwaboonoonyi tubaagala. Nolwekyo muleke era mulekerawo okugenda nga mutuwaayirizeeyo mu bazungu gye mugenda nti abasajja baagala tutemako mitwe, baagala twokya. Tewali yakyogedde, ne pulezidenti wa Uganda tannakyogera. Muleme okukikozesa nga mukikozesa okusabirako visa n'okusaba obutuuze nga muga nti Uganda baagala bata. Naye tubaga nti mukyuke. Ekyokubiri, ekintu kya promotion kyo kibi nnyo, okuba nti omusimbi gujjaano ng'ekiguleese okulikurutinga n'okupromotinga, ekyo kikyamu nnyo. Ebibi bingi nnyo bye tumanyi ebiri mu nsi. Naye lwaki kino ekibi kifuuse kibi nnyo? Nti kyo kiriko ne funding, kiriko n'abalikurutinga. Tetunalabayo bantu balikurutinga bantu nga babalikurutinga kunywa mwenge, oba nga bapromotinga kwenda, oba nga bapromotinga kusamira. Kati ensonga ki kino kitunuuliddwa nnyo nga tubagamba abaayi ekintu kino kikyamu. Kwe kuba nti ate mukigaseemu recruitment and promotion. Nolwekyo Uganda twagala okubazaamu amaanyi, Parliament tubazaamu amaanyi, mugende mu maaso n'okola etteeka, tuli mabega wammwe. Abasumba mwena mwena gye muli, buli musumba engabo girumye mannyo, Mukama agenda kuleeta obugabirizi. Tetwetaaga ssente ziriko obukwakkulizo, tetwetaaga ssente ziriko Bisiyaga, twetaaga ssente ziwunya, tetuzaagala ziba ziwunya. Nemmwe ebitongole ebirala bino bya gavumenti ne gavumenti ya Uganda tukkirizeni Mukama Katonda agenda tubeezaawo, tugenda kumalako. Njagala Mukama bampeera omukisa abadde batawaanyiziddwa emitima, mutima gwammwe gwe babeere wamu. Kigganda akyali oli gino tosobola mwozaamu, tosobola mukola mu duplicate, ne bw'oleeta ki ekyo nammwe mukimanyi nti nze sirya bigambo byange. Ekyo kyenjogedde mba kyenjogedde, era bwe kijja okusigala bwe kityo. Ekifo kimu kyokka ky'osobola okuntiisatiisa nti bw'ogaana Ebisiyaga tujja kugaana okugendayo, eryo liba ggulu. Naye bwe litaba ggulu, wano ku nsi tewali ggwanga lyosobola kuntiisatiisa nalyo, yadde ssente z'osobola okuntiisatiisa nazo, ne ntuuka okugondagonda ku kigambo ky'Ebisiyaga. Nolwekyo bannayuganda, Mukama abanjagalire. Abasumba mwenna muddeemu amaanyi, mugume omwoyo. Abakristaayo muddeemu amaanyi, mugume omwoyo. Church member baffe tewabaayo abatiisatiisa abakangakanga. Ate era mpozi ne bannayuganda mwenna abanyumirwa era abaagala bye tukola, abanyumirwa obuweereza bwaffe, muddeemu amaanyi, mugume omwoyo. Tokkiriza muntu kusiiga muntu ogwo wayagala n'amusiigasiiga pupu awunye nti amukuggyeko. Omukama abanjagalira, abampere nnyo omukisa. Dawudi Kigganda ge mannya gange, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, ku lwa Katonda n'ensi yange.